tweyanzege kale sebo selector alina n'ensonga ejansabye ejja kukolebwako naye nga mu budde buno tugenda eri abazadde abatuzaayira Roni ab'olugave ate mutuuse obubaka bwamwe selector abana bange njagala nyimbe abanga bange kayimba ko kaleta ab'olugave bazukulu bakatende lukwa wabiryabwa awoza basinna bagenda wala kululengejja sokomulanya musinze gusinze baffe musinze bazukulu banukwa musinze musota kugenda mweyagala musajja wosemakula mutabani wa mpumbu muzukulu w'amazinga omuntu bagwamuka musiganya kyabasinga abatekwateko oliruddawa mukasolyako omutaka katende enduga abalugave muliruddawa wabiryabwawoza selukululengejja simanyi lunangwira opakawala tweyanza lindako omujaguza waffe olunaku olwaleero ne maama Bakatende tusanyuse nnyo era tuli basiimu nnyo olw'olunaku luno nekyotukoledde okubanga ffenna ne bw'otulaba wano n'abatatera kusanyukako tuyina akaseko ku matama weewaawo nga sinnaba kugenda wala njagala osooka okwebaza Reverend abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okubanga bakulembedde enteekateeka y'abaana baffe Baloni Katende okubanga olunaku olwaleero mwe mubafudde ensonga kubanga senga wabaddewo ensonga ne mugamba nti tubiyimirizaamu osanga naffe senga emitaafu gitwesibye otusookera ddala erinnya Katamba Robert nga ndi taata waloni weewaawo nga nsaba maama asooke okubalamusaako era anamusizeeko n'ab'oluuyi luli bazadde bannaffe tusanyusa obbalaba bakulu bannaffe nja kusooka neebaze church naddala abakulu abatukulembera mwebale kwagala mwana wange mwebalire ddala kama yajja okusinga okubawa ekisingawo nja kwebaza bakulu bannange mwebale kutiŋŋinda ŋŋendo ne mutuweesa ekitiibwa tweyanziza nnyo tweyanzeege nja kwebaza bakulu bannange benzize nabo beebale nnyo beebalire ddala nja kwebaza omwana wange Roni weebale butanswaza weebale kukolagana n'abantu weebale kwagala bantu omwana ow'obuwala Kasukaali tweyanziza tweyanzeege neyanziza era nsiimye weebale kwagala mwana wange senga tewamusiima osanga senga saali badde wano naye weebale kumpeesa kitiibwa n'oyagala omwana wange sijja kusemba kwebaza church naddala abakwaya mwebale nnyo kwagala Roni kama abampeera omukisa bw'atyo maama bw'atuusizza okusiima kwe okutwalizaamu nga bwe tusiimye nnyo bannaffe Roni gye yatugatta aba church yaffe eya Matters Church Katwe bannaffe tubeebaza nnyo naye nga nyongera okwebaza Roni titatuswazizza kubanga obuweereza yabuyonka buyonsi okuviira ddala mu nju yaffe era sebo tukwebaza olw'ensonga nti omumuli ogukutte bulungi nnyo okubanga olunaku olwaleero era ensonga eyakuzimbibwamu weewaawo yeeyo
ne bannaffe aba St Martha's kubasobodde aba Martha's Church kubasobodde okulabira. Loni oyo tetujja nnyo kumala budde. Loni oyo musajja era nga tulaba nti ebintu obumalirivu bw'ayina tubulabye wano mu bigambo ebizze byogerwa, naye nga ffe twamuzaala mwana mu malirivu, naye ate nga yali oyo oluusi ayinza okugamba nti anyoomebwa, naye nga yali teyeenyooma olw'okuba nga bw'owulidde baogedde nnyo ku nsonga y'obulemu, teyeekubagiza n'okutuusa olunaku olwaleero, era talina kimulemerera kukola, era nga na wano nnyongedde okumanya nti ddala Loni wa njawulo okuba nga asobola n'okwogera lukasiru. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo. Loni tukwebaza, era nga ffe mu kika kyaffe ku lw'olujja lwa Sserunjogi e Nakifuma ensonga eyo agikutte bulungi nnyo, ne bannyina bewalabye wano beyasobodde okuba nti abakulembedde bulungi. Twali bakwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'enju eyo nga tulabanga akyali omuto, naye nga naffe tugamba anaabusobola. Naye tulabye bulungi, tetuwulirangawo nnyombo, tetuwulirangawo lutalo, kitegeeza ensonga agikutte bulungi. Ssebo tukwebaza ku lw'ekika kyaffe eky'Olugave bazzukulu bandugwa, tukuyozaayoza nnyo, era ne jjajjaawo Ssemakula akutumidde nnyo, omukulu ow'ekika n'agamba akwagaliza lwakuba mugonvugonvu, osanga twandibadde tuzze naye asabira wano, naye nga okutwaliza wamu asiimye nnyo olw'ensonga nti wamutegeezezza olutabaalo lwonna olutuuse ku ntikko olunaku olwaleero. N'olw'ensonga ebigambo byaffe tebijja kuba bingi kubanga essanyu tulina lingi nnyo, naye nga tuli basiimu. Bamaama bazadde bannaffe obuuyi buli, bannaffe tubeebaza. Tetwasobola kubaawo, naye okwaniriza ebyavaayo twabiwulira, era baatutegeeza nti kuliko kye mwatukola oba kye mwakola abaasobola okutindigga olugendo kyali kyanjawulo nnyo. Tubasaba temujjanga okwo. Naffe obuuyi eno mukulu Loni gye yaleese muwala waffe gwe twaniriza kati, tugamba nti naffe tujja kubangawo mu mbeera yonna nga Mukama ye mubeezi waffe. Komekkereza ng'erinnya nze Katamba Robert, era nga nze atwala essiga omukulu Loni Mwava ate ow'olujja lwa Sserunjogi e Nakifuma. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Nja kusaba Ssebo Bestman ojja otuyambeko ate okime ebirabo bino okuva mu bazadde. Bankoze bulungi, tetujja kubamu ebyo nti ate kime ebirabo eri kime ebirabo eno. Ebirabo batuyambye ne babituleetera. Tweyanziza omukulu Ssekabembe, nja kusaba ojjo oyambeko wano ate tufune ebirabo bino. Aha, thank you so much. Yes. Okusinziira ku programu yaffe eddako tugenda ebuuyi eri ekkanisa